kaseera kano nga mipiira egy'ebika eby'Abaganda bwe gye batambuza akanaginagi tuba tusobola n'okujjukirako ku w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda okuba nti olwaleero lwawuziza emyaka 12 nga tulina okwenyumiriza kwa maanyi nga ffe baakulembeddemu okumala ebbanga ku lwa Ssaabasajja. Musajja nno muwagizi wa Arsenal era muwagizi wa Sports Club Villa wano mu Uganda. Pozi yali ayinako n'omukwano gw'enjawulo ku talanta ya Dennis Onyango era nga akajoozi ka Dennis Onyango ke yeesala simanyi ennaku zino oba yeesala kaliwo engeri Onyango ya retiring naye n'ekimu ku binsanyusa mu speech ze bw'oyongereza ku ebyo ebikulaakulanya n'ebikumaakuma byateekamu tiwaliwo speech gy'akola nga temuli mu segment ya sports. Akati awo nze munnange awo oba ondeese naye mu kubeera omuwagizi wa Villa lukulwe okumala ebbanga olw'okuba nti nno omupiira gwaffe tegunnaba kkula mu ngeri ya kuyungula nakukumaakuma abawagizi weesanga nga Sports Club Villa terabye muganyulo mu kubeera na muwagizi muzito bw'ati. Bwabeerawo omuwagizi omuzito bw'ati ate oba oliawo ndowooza bamuleetera buleetezi bizibu by'abazannyi mu kifo ky'okukozesa profile ye okusobola okukunga okukumaakuma n'okuyungula kubanga ate wano mupiira gwaffe mu Uganda ebintu by'okuyungula abawagizi tetubimanyiiko wabula tumanyi kumaakuma abawagizi ebiseera ebisinga babeera bakyemeza bakyereeta era ogenda okuwulira nti oli ye fans coordinator simanyi ono simanyi ye president in charge of mobilization naye nga tewabaddeewo nkola ngenderere eyungula bawagizi. Kale muli ndowooza nti nno wano FUFA ku secretariat yaayo esobola okuteekayo office eyo nga erimu abakugu abamanyi so saabateeberezebwa oba banaabiyiga naye abamanyi ku nkumaakuma n'ennyungula recruitment abawagizi babeera recruited okusinziira ku nnyingo ez'enjawulo eziyungula abawagizi ziwera n'200 n'omusobyo naye Sports Club Villa webanga erina omukisa okuba nti Oweekitiibwa Katikkiro muwagizi waayo nga ye mukulembeze wa structures ez'enjawulo omuli amasaza omuli n'ebika ku lwa Ssaabasajja. Kakati awo Villa abawagizi baba bagibulirawa abawagizi abaliwo batono nnyo kubo abawagizi abatuufu abasinga bajja na tutumu Villa lyebeekoze era erimu ku makubo mwosobola okuyita okuyungula abawagizi tiimu ng'ewangula emipiira ewangula ebikopo omwo namwo mulimu ennyingo mwosobola okuwa naye waliwo abawagizi nga tiimu ne bwe batewangula bo nga kibakakatako muli nga bakiwulira. Kati obanga omu ku bawagizi b'oyo Oweekitiibwa Katikkiro lwaki Villa ekintu ekyo tekyettanira n'ekiyiyaamu naye olw'okuba nti nno waliwo omuwaatu ogwo enkola yaffe ey'omupiira teyalaga nnyo nti nno abawagizi babeera baakuyungula. Ffe tulowooza nti nno tujja kuyungula abatendesi tuyungule abazannyi olwo abawagizi beereete bwereesi. Eno ogenda okulaba nga tulinayo fans coordinator ne vice president in charge of mobilization ne FUFA neteekawo n'emisomo egy'aba stewards abakuuma mu bisaawe singa olw'okugezaako okwerinda obwegugungo bw'abawagizi naye nga ku byonna tulabawo nkola ngenderere eyungula abawagizi. Ndowooza ekintu kino kiyinza okulowoozebwako aba FUFA ne bakiteeka mu nteekateeka yaabwe ne mu misomo gino egya famako egiriwo wabeerewo ne lesson number oba subject number ekwata ku kuyungula abawagizi kubanga mu biyungulibwa football club yonna mu nsi yonna ekisinga obuzibu kwe kuyungula abawagizi naye ate ekyennaku wano kyekitafiibwako ate ne tukola ebisingira ddala obwangu kubanga ebisingira ddala obwangu naddala okuyungula mu muzannyo gw'omupiira be basambi. Wano ne wenangirira obulangirizi kaakati wano ku muzindalo guno ne ngamba nti waliwo football club empya egenda okutandika mu Lubiri olwaleero ku ssaawa 12 abantu abasambi bayinza okkulwa omuluka okuva wano ekibuye Katwe okudda wali egendi enajja nankumbi ogenda okuyingira mu Lubiri nga mulimu abasambi 225. Bakooki abo bo tebaliiko na
nakugira eroge olufunayo obufunya akasimu oyinza oba n'owandiika buwandiisi ku mukutu ogwa X n'ogamba njagala coach oba wano ne tusoma busomi mu programs ezitali zimu eza sports nti club gundi nti teyina bawagizi teyina batendesi naye baagala omutendesi alina ebisaanyizo bwe biti ne bwe biti aweeyo okusaba kwe oyinza okufuna okusaba kwa abatendesi nga 30 nga baagala omulimu gumu naye abawagizi be batayungulika kyokka ate abawagizi be batateekebwangawo yadde office coordinating omulimu ogwo mu kulambika n'okulungamya era ne mu courses eziriwo tewaliiwo course esomesa ngeri bawagizi gye bayinza kuyungulwamu n'olwekyo bino byonna bw'obizingako olaba nga Sports Club Villa tekozesezza mukisa gwakubeera na muwagizi munene bw'ati ng'owekitiibwa Katikkiro ayinza obutakwata mu nsawo ye nga era omupiira gwaffe engeri gye gweyisaamu buli mugagga waali aba asuubiddwa okuleetayo obukadde 5 naye kati owekitiibwa Katikkiro ku structures zaatuddeko wano mu Bwakabaka bwa Buganda ndowooza ayinza okuba nga akamasu akasobola okutegebwako club okusimba emirandira mu bawagizi ab'enjawulo yonna gye bali naye ekyo tetunnaba kukirowoozaako mpozi era Villa ekyalina n'obunafu obulala era okufaananako ne Express FC lwaki buli wajjawo omunene aleeta ensimbi ate omunene abaddewo ng'avaawo kino simanyi kwe kiva okuvira ddala kuba Daniel Musoke Ekiwalabye yasookera ddala okubeera ssentebe wa Villa ng'ekyalina Kivubo Villa 75 paka 79 ogenda okulaba awo wonna Franco Mugabe agenda okujja Patrick Kawoya amala kuvaawo Fred Muwema agenda okujja Franco Mugabe amala kuvaawo Ben Misaga agenda okujja Fred Muwema amala kuvaawo Omar Mandela agenda okujja Ben Misaga amala kakati lwaki Muwema Misaga Mandela Mugabe tebateeka wamu emitwe gyabwe ne babeera ku board ne bacontributing ebirowoozo byabwe ne byonna bye bacontributinga omuli n'ensimbi bonna nga bali wamu n'ebirowoozo naye kakati ono agenda okujja takuza kirowoozo ky'oli onajja na kirowoozo kye yagenda nakyo mu maaso waaviirawo agenda n'ekirowoozo kye ng'omulala ajja ng'ajja nekiro kigamba ne Express bwete bweri era ogenda okugiraba kati simanyi oba atunejjeno ow'ekitiibwa Kiwanuka akyaliwo kubanga ne mukujja yalangirira nti yo tiimu yaabwe ya bujjajja ate nga mutuufu kubanga jjajjaawe Jolejo Kiwanuka n'amwatulira yatandika club ya Express FC naye ogenda okulaba okujja kwe bana abalala bonna bamala kuvaawo awo ow'ekitiibwa Nakiwala Kingi yaliwoko era naye nigi yava tetwamanya wano bonna bamedise baggala ba Godfrey Kirumira oli amala kuvaawo ate omulala n'alyoka ajja n'ogamba lwaki tebabeera 10 ne bakola board eyo obunafu obwo buli ate muziwandiise biggest football brands mu Uganda Sports Club Villa ne Express kyova owuliranga ebintu byabwe bitera okwekululakulula ebyekululakulula nowulira nti ate akasimbi tekamala nowulira nti ate gundi yagenze nako nowulira nti ate gundi takyayidda nowulira nti gundi berumalumagana ne gundi okakkananga club eweze emyaka nga n'ebikopo ebiwangula naye ng'enkulaakulana yennyini nga si ya muzinzi naye ebyo byonna mbizingidde ku nsonga y'owekitiibwa Katikkiro nga ffenna tujaganyiza wamu okuba nti awezezza emyaka 12 ng'ayina ddamula obanga yakotte ddamula omanyi mu Buganda Ssaabasajja agaba emigga 2 gyokka omuggo ogwo ogwa ddamula gwawa Katikkiro n'omuggo omulala baguyita Segulire Ennume omuggo nno ogwo gwawa Ssaabalangira akulembera oluli olulangira baguyita Segulire Ennume gy'emigga 2 gyokka okumanya mizito ate era minene naye gwaleero bwe tutunuulidde ogw'ekitiibwa Katikkiro ddamula myaka 12 miramba ekyo si kintu kya bulijjo ate era nga atukulembedde bulungi kaakati bw'otandululako ku bigere naye nga amawulire ago gali bweru wa Uganda naye nga gatukwatako nga bannayuganda kyekyokuba nti nno kaakati ekibinja kya CHAN kyaweddeyo jjukira ekibinja si Uganda mwe tuli kyali tekijjuzanga ba members olw'okuba nti wabadde wakyaliyo abakyakuba ka qualifier omupiira South Africa muyakubidde Malawi goolo zabadde 2 ku bwereere ne kibanga ku Homandawe bayitidde ku goolo 2-1 batwegasseeko mu group C mwe tuli ne Algeria
ne Niger. Kati awo Uganda ekibinja kyaffe kyajjudde katulinde ttaaci enyooke. Era muno tulina n'okulabira ku basambi baffe emipiira basigazza mitono abakyali mu Uganda Cup ndowooza bajja kwongera okwolesa ebyamaguzi byabwe naye ng'empaka zino zisuubidde okubeerawo mu mwezi ogw'omunaana ogw'omwaka guno nga gutandika bijja kumalako omwezi ogwo gwonna nga ttaaci enyooka. Nolwekyo abazannyi mukimanye nti nno obujulizi kubagenda okubayitira bwebwebyo bye mukoze mu sizoni eno kubanga kyani oyo anaagenda okutuuka mujja kuba ate temunaba kutandika liigi. Nolwekyo bw'okubanga mukwafu abatendesi weebali ne bascouts baabwe bajja kuba babalaba. Ate omu ku bamyuka bakochi ba ttiimu y'eggwanga Omulangira Sam Simba bamweyana y'omu ku basinga okulaba omupiira gwa Uganda ogwa liigi kebereyo eri wansi. Nolwekyo oyinza okubeerayo ng'osamba odaalimba Kazi Sam Simba ali awo n'akapapula ke ne kapeni. Nolwekyo temusaagira mu bizinesi abasambi. Ntegedde nako nti nno waliyo Real Madrid egenda kubeera ne trials ez'abasambi ab'emyaka 18 ku 19 mu USA. Era nsembi y'okumanyako ng'abazannyi abawera ddala 125 be bagenda ku trials ezo olwo Real Madrid yeeronderemu beeyagala n'eŋŋamba konze ffe bannayuganda lwaki gwina omukisa weeguti tetugulaba lwaki tetugufuna mukulu Bashir Mutyaba ne banno ensonga zino mwandibadde ng'eyo mukuzi intaneti mwandibadde ne zi connections nga buchances nga buno bwe bujja wakiri Uganda eba yeeteze mu ngeri gy'esobola okuganyulwamu kubanga naffe ndowooza tuganyulwamu Real Madrid bebanga erina kyetumanyiiko mu by'omupiira. Era gye nategeredde nti nno ne kampuni y'amasimu ya Infinix kaakati be bavujjirira USM Alger emu ku ezo clubs ennene mu kibinja ky'ababinywereri mu Algeria. Era mu kaseera ke kamu ne kampuni ey'amasimu eyitibwa Oredo okuva eri mu ggwanga erya Qatar yataddeyo GB number eya data eri buli muwagizi owa ttiimu eno USM Alger buli goolo gyeteeba ng'ofuna GB ya data gwe kasita oregisteringa ng'omuwagizi wa USM Alger kasita bateebayo goolo oba oliawo GB number ng'ezze ku simu yo naddala ng'olina simu card eya kampuni eyo gye bayita Oredo. Kati kinavudde nfuna amababbanyi mu sponsorship package eno nagambye konze ffe bino ewaffe lwaki tebijja kubanga gano amasimu aga Infinix mu Uganda mwegali ndaba abantu bagakwata n'amakampuni ag'ebyempuliziganya bw'owulira ddiiru ng'eno eya kampuni ya Oredo ffe twabakola kirwaki ffe tebazitukolera wano. Omupiira gwaffe tegwetega bulungi mu makubo ga bannabyansimbi oba negotiations zaffe tezimala bulungi. Bintu bino ndowooza biba byagala kunoonyerezaako ne tulaba lwaki tusigala emabega ate ng'ensimbi tuzaagala ate nga n'amakampuni agakola bino weegali wano mu Uganda. APR egenda maaso n'okukumba ebikopo ekya Peace Cup yakakimaliriza ne Heroes Cup bakubye club ya Marine goals ade 3 ku bwerere naye kiriyo ng'ekirungi ekyokuba nti no Dennis Omedi mu Uganda yateebyeko goals 2 kwezi 3 kiwulikika bulungi mu Uganda agenza okubira ebweru wa Uganda akasimbi kubanga gyokoma okulabika nga okola bulungi emirimu gyo kiba ekisooka akasente mu eyo club yennyini kasigala nga kajja omanye n'endagaano eddako ejja kuba yeetegese edda ku mmeeza. Ekyokubiri ezo goolo ziba zisobola okusindika mu clubs endala ennene ku continent n'awalala wonna kuba kati APR ne Rwanda okutwaliza awamu balina engeri gye batusukulumyeko mu visibility mu nsi yonna nga bayita mu diiru ezo ze bakola ne kampuni nga Arsenal nga Bayern Munich nga nawulidde baagala nakwongerako Atletico Madrid ne PSG. N'olwekyo bw'owulira ng'omusambi akubira Rwanda kiba kizibu okugenda mu Europe ng'eyo nga tebamanyi kiki kye bayita Rwanda kubanga bacreatinze awareness nga bakola emirimu gyabwe egy'enjawulo internationally. Kati ku mawulire amalala era agatukwatako mulimu ebya Kariako Derby mpira ogwo gw'embiranye ogubeera wakati wa ttiimu ya Young Africa ne ttiimu ya Simba. Jjukira tulinamu abavubuka abaffe captain wa national team Khalid Awucho ali mu ttiimu ya Young Africa ne Steven Mukwara naye ali mu ttiimu eri ya side eri ya Simba. Wabaddewo kalumanywera match eno nga si yakuzanyibwa olw'ebyo Young African byegamba nti nno byakubbira n'okuba nti nno Simba erina kyekubiira okuva mu Tanzania Football Federation.
ne match eno aba TFF bagitadde ojja kubeera nga 15 mwezi ogujja ogw'omukaaga newankubadde nga bo abayanga bagamba nti no match yo tebajja kugizannyira ddala kubanga bakizuula nti no Simba erina omukago ne club ya Singida ate nga oyo company evujjirira Simba erina clubs endala zevujjirira 8 mu ligi ya Tanzania kati abayanga bo bakaaba bagamba nti no Simba egira neeyisa olukwe mu clubs zino zirina sponsor y'omu nabo mbu wamusanga yanga mufutize bufutiza batuuse n'ogendako mu court of arbitration for sports ne baloopa omusango na biki ebyo naye kyolina okujja nti wakiri mu mupiira ogw'embiranye bwe guti golowooza nti no guyina engeri gye guwagalamu mental toughness ey'abazanyi bwe tubanga ku saidi zombi tulinayo bannayuganda ekyo kisinga okwagalayo ekyo kye bajjayo bajje bakiyingize mu crimes. Ekyokubiri tuyinza kuyiga tutya mu dabizi zino Uganda dabi ki gyerina bannayuganda gye baddawo ne beesunga ne oli n'agamba nti eno sigisubwa kati awo we tuyina okuyigira mu mupiira ogwo gw'e Tanzania. Mpozi nalabyeko ne statistics nga Ronwen Williams emipiira nkaaga egisembyeyo akumye clean sheets 38 ngano omusajja gola agirina nintandika okwazayazaamu wano ngamba bannaye awava Dennis Onyango kipa kyagenda okuddawo wa Dennis Onyango wuyo yannyuka ogwa ttiimu y'eggwanga ate n'omupiira gwakwata kaakati gugenze gukendeera kubanga season eno akutte emipiira 10 gyokka newankubadde nga akumiddemu clean sheets 6 mulamba naye omulaba nga akkirira akati bakipa baffe Basalimu Jamal Ismail Watenga toze balina okwekolamu omulimu okulaba nga wakiri kuba Ronwen Williams abaddewo naye ng'Onyanga amusinga awagwe ku tewabula bulondererwa muganda bwagamba naye awava Dennis Onyango Uganda tuzaawaani ekyo nakyo nalowooza nti no kitukwatako akati gye nasanze ne club ya Zamalek nga omutendesi gwe wadde bakafuna ennaku ezo bamuwa $7,000 buli mwezi nga bamugobye ekikulu si kumugoba ekikulu omusimbi ogwo gwonna nga gwa mutendesi omu tuyinayo omutendesi munna Uganda asobola okukola omulimu gwe gutyo ku continent naye yeeriire ku musimbi ogwo. Ekyokubiri waliwo club yaffe wano mu Uganda erina obusobozi obusasula omutendesi $7,000 ebyo ebibuuzo birina kututuukirako. Kaakati we nasangidde n'omuzanyi bamuyita Thembinkosi Lochi omuzanyi ono abadde mu Wydad Casablanca naye nga ttiimu ya Mamelodi Sundowns yamwaziseeyo mu kumwazikayo omuvubuka yafumuusa akapiira era kaakati baabano baagala musigaza naye Mamelodi Sundowns eyagala kweramula wakati w'$15,000 $20,000 gye baagala mu muzanyi ono. Awo nafunidde ebirowoozo ku byabaffe bannayuganda club zimmeka wano mu Uganda ezironinga abazanyi nga ziwaloninga mu club ennene ku continent ng'ekigendererwa kyomulenzi oyo kagira akubaakubamu awo bw'anaabasanyusa mu mutwale tunegotiatinge oba bazanyi ki gwe baloninga out n'akuba omupiira ogulaga nti nno bannange eri gyendi wayabayaba nina kkubira wano ogenda okuwulira abazanyi bonna ababadde loaned out wano club ku club wano mu Uganda era ogenda okuwulira nga gwe baayazika takubyeyo na mupiira guyinza kumusitula kumuzaayo nga bwe twalabako wano ba Philip Sozi bwe baba baazika mu State House aba Sports Club Villa bagenda okuvaayo nga Philip Sozi afumuka omupiira waguwulidde ni kaakati abalenzi bwe bamwazika akapiira kagenda keeveera nga kabula naye badde nsomasomako ku bigenda maaso ku continent ngenza okulaba nga Thembinkosi Tochi omulenzi ono nga bagenda kumugula omusimbi gwe gutyo ate yo ntegeragana wakati wa club ne club oyinza okuwulira sign-on fee nga bamuwadde emitwalo gye nga 10 ate zino club zitezisaaga balina n'abazanyi abasasula omusaala $3,000 omwezi gumu n'olwekyo abali mu mupiira abagukulembera abaguddukanya abagutendeka abagusamba ensimbi zizino era egyo ntegeeredde nono mu Ivory Coast Jean Ahour yatebye goolo 3 tiimu ya Simba yabadde kuba Pamba goolo zaadde 5-1 n'ateba hat-trick omulenzi ono zala Ivory Coast kasookanga yeegatta ku tiimu eno ya Simba yakakuba hat-trick 15 yakakuba hat-trick 15 omanyi bannamba 9 ebyamaguzi byabwe kusaza layini kakati abazanyi baffe ba Steven Mukwala eyo gye bali ono omusajja hat-trick azikuba bali luddawo
kizibu nnyo n'okusanga Munnayuganda ali ebweru wa Uganda nga muteebi ng'avuganya ku lukalala lw'abateebi mu sizoni okisanga bbalirirwe. N'olwekyo bw'owulira Jean Ahour oba oli awo ne ba Stephen Mukwara balina kuyigira okwo. Omusajja alina hat-trick 15. Abo goolo bo bazijjawa ze basaze eza buli kiseera. Akati Simba ne Young buli omu ali ku mumiro gwa munne. Ekikopo tekinnasalwawo. Young eyagala kukuŋŋaanya bubonero nga ne bwe babanga obwa omupiira gwe balina okuddingana ne Simba nga gukuutizibwa nga tebagusambye ne baguzira nga basobola okukuŋŋaanya obubonero obubaddiza ekikopo kubanga bakiwangula ne sizoni eri ewedde. Naye eyo nsonga mbadde njogeddeko. Kyenjagala okuggusa nakyo ku nsonga eyo ye muwanguzi wa league e Tanzania. Young eno yawangula sizoni eri ewedde. Mu nsimbi eza Uganda bafuna biliyoni 5 mu obukadde 236 ze bafunanga prize money. Kakati mwezo nga mwemuli obukadde 608 olwa TV sponsorship eya kampuni ya Azam. Anono bakola deal ya myaka 10 ne kati champion abafuna obukadde 608 bayinayo obukadde 10 muza Tanzania kitegeza we obukadde 136 bwe bajja mu kampuni ya NBC nayo yemu kwezo kampuni zivugirira league ya Tanzania. Bayina kampuni ya Azam Media eni yategeragana ne league y'abonywere ya Tanzania ne bafuna deal ya myaka 10 nga awangudde ekikopo bamuwa biliyoni 4 za Uganda mu obukadde 216. Kati kuoteeka bayina ne sponsor waabwe nga Young African company bagita Sport Pesa eno ne bawo obukadde 204. Kitegeza toto nga champion mu nsimbi eza Uganda Yanga yafunye biliyoni 5 mu obukadde 236 nga prize money. Fuwano mu Uganda omuwanguzi wa liga afuna obukadde 6 mu za Uganda. Kati awo olaba range eyo olaba ne gap songa fenna tuli mu Sekafa okusomoza kuli luddawa naffe twepike tulabe nga tufuna abavujjirizi bwe batyo. Spain ne Italy ne mu Uganda bwe wakyali akalipo ak'okuwangula liigi eri awalala wonna liigi zaggwadda Ebungereza Germany oteekako ne Bufalansa eyo liigi zafuna dda abawanguzi. Naye Barcelona okusabula Real Madrid goolo 4-3 lunaku lwajjo kwaba tutte ku points 7 mulamba okuba ezibawula kakati ku Real Madrid ali mufeecho okubiri. Era Barcelona esobola okulangirira kuba nantamegwa okuwosa enkya singa Real Madrid eremererwa okuba Real Mallorca. Oba sicho Barcelona omupiira gwenezanya mu Catalan Derby ne club ya Espanyol ku weekend bajja kulangirirwawo nga banantamegwa. Naye ensamba ya Barcelona bintu tebikwata bulungi. Omuwagizi wa Barcelona ajja kuwoomera olukunkumulirwa goolo. Naye olwo olukunkumulirwa goolo luyina okunywanga gwoteeba. Naye bw'obanga gy'okoma okuteeba naawe gye bakoma okuteebamu kitegeza Hans-Flick bw'anaayingira sizoni ye ey'okubiri bajja kuba ekyo bakinogedde eddagala. Omagemage wooyita okuba akatimba nga tolabawo. Kubanga sigamba nti nno Barcelona movement yayo eri awo eri cryptic nnyo nti nno kale tomanyi oli waayise wabula besigaba individual players. Abazanyi nga Lamine Yamal, abazanyi nga Rafinha akwata omupiira n'aguleetera ba opponent ne beesenda bonna n'abateeka ku bunkenke n'abasosonkereza oluusi n'abajja mu free kick oba penalty na biki ebyo. Akati tiimu esobola okuorganizinga against ensamba efaananako bwetyo. Simanyi Barcelona wajje neeyongera ku guno omulundi esobola ogiwa ekikopo n'ekyokuba nti nesobodde okuba Real Madrid emirundi gyonna 4 gye basisinkanye okuva ku Spanish Super Cup gye baatunda abaspaana ne bagiguza Saudi Arabia gye bagisambira ne basisinkana mu El Clasico eya league eyasooka nene ey'okubiri basinkanye ne mu El Clasico endala mu Kings Cup final era Barcelona yawangudde emipiira ena gye basisinkanye gyonna Barcelona giwangudde n'eteba goolo mugatte 16 naye kisinga obukulu bateebwamu. Ate ekyobutateebwamu oba okuteebwamu gooli ntono nakyo kisoboka kisinziira ku nsamba kubanga enzimba ya tiimu eno ya Barcelona sigaana ebyafaayo byayo biyimiriddewo kusamba mupiira gwa kulumba.
naye kakati ennumba eno yakyukamu teyina control bw'obanga omupiira ogwadde Lamine Yamal ne bw'otomuwa backup oba okimanyi bali ojja basala abamalewo kati kitegeeza nti omupiira guno bwagusuulayo abaaliyo bw'omu opponent abagubbye abasobola okufuna ebibangirizi mwakubira paasi ey'enjawulo mu kyano era wabaddewo n'obunkenko obw'enjawulo omupiira gwe gwabeeredde 4-3 Real Madrid yafunyemu emikisa kumpi ng'ena ng'esobola okuba equalizer kabe kasinge ne winning goal naye ensamba eno simanyi oba abawagizi ba Barcelona bagikkiririzaamu nti zaabika emipiira naye ndowooza nti nno basobola okukyusa mu nsamba nekirabika nti wakiri bakontrolinga ku game naye game okugikontrolinga bayikuteeba goolo nnyingi ate era omupiira ogwokusatu oguddiringana babadde bava wansi kubaira omupiira guno Real Madrid yakulembedde goolo 2 ku bwereere bwekityo bwe kyali ne ku mupiira gwa guno gwe baba bagyemu aba Inter Milan Champions League home and away bwe bakyaza era Inter Milan yasooka okubookya 2 naye bakyala mu Giuseppe Meazza Stadium eyitale era Inter Milan yasooka ne bateeba 2 kati ne Real Madrid yasoose ne bateeba 2 eno nayo teyina kufuuka neeyisa kuba ekiseera kijja kutuuka omusajja akuba 2 ezo omagemage equalizer nga tugiraba naddala ku mipiira egirina embiranye ey'enjawulo kati kyova olabanga mu match ezibuuza ebibuuzo Barcelona ebadde naddala mu Champions League kubanga eyo match ebeera match emu ebigisalawo kibeera ekintu kimu tekiringa liigi eno liigi yo osobola ogamba kasita emipiira giri 38 tunayiya match eddako n'ofunamu ka complacence ako naye zino knockout gundi championships zirina obuzibu buli ddakiika 9 z'ozanya zibeerako ekibuuzo ekinene zekikubuuza bw'otakiddamu teriyo match ndala gy'ogenda gezesezaamu so yensonga lwaki twabalabye engeri gye baalabiseemu nga waliwo question marks mu ngeri gye beeyisaamu naddala nga bazanya Inter Milan naye olw'okuba nti nno bw'owangula ekikopo ebiseera ebisinga tobuuzibwa bibuuzo bingi okutandika sizoni ey'okubiri onoowulira naye nga bo aba Barcelona nabo batyo balinzeemu ne Inter Milan nayo yagenze neewangula omupiira gwayo ate raba Napoli bwegenda neegwamaliryawo aka 2-2 ne klabu ya Genoa Napoli ebadde ennaku ezo ebalirwa ku kikopo nti kino ekimaze nga ne gundi Inter Milan yatandika sizoni ng'eringa eneewangula treble basooka gikuba mu kikopo kiri ekya Coppa d'Italia kakati ne Champions League baba nabadde babatwala naye baayisemu ne bayingira oluzanyo lw'akamalizo gye bagenda okusinkana ttiimu ya PSG naye ate era mu mbeera y'emu ne Scudetto yabadde bayise mu myaganya gyangalo Napoli nga ensi eyeeya bagenze kugwa maliri kakati ekisigadde obubonero buli 7-7 oba Napoli oba Inter Milan buli no oba Napoli we buli 7-8 oba Inter Milan kati buli 7-7 bagenda kweyisa batya mipiira egisembayo Inter Milan eri waka ezanya Lazio mu mupiira oguddako bwe bagende bakyalire Fabregas mu klabu gyatendeke ya Como ate nga Napoli basigazayo klabu ya Parma ne ya Cagliari bw'otunuulira fixture Napoli erabikanga yesinga ku fixture ennafunafuko naye bo balina ne advantage eyo nti bwe bawangula gino emipiira ebiri egisigaddeyo Inter Milan ne bwewangula egisigaddeyo Napoli ekikopo eba ekitwala kakati awo abawagizi ba Inter ndowooza mwongere essaala kubanga n'ekikopo kiri ekya Champions League nakyo temunnakiwangula PSG eno nayo erabise bulungi nnyo sizoni eno naye nga liigi y'Italy nayo bwete byalabise mpozi ne liigi ya wano yaffe ya Uganda Vipers abasajja ba Bull bagenda bakuba omupiira mu kifuba nekirabika nti nno kubanga match eno bagenzo giyingiramu aba Vipers babadde baagala win kufuna win babadde bamalako weekend nga balangiridwa ku Wanantamegwa n'abazanyi ba Vipers mukulembeze wa club eno Dr. Lawrence Mulindwa yabasuubiza obukadde 150 era kakati bayundusu sentamu bano Abdul Karim Watambala basiraje sentamu abo bandibadde kakati buli omwana alimu obukadde nga buubwo kubanga oli omukulu ye kyasuubiza akituukiriza naye abavubuka bagenze ne babakuba omupiira mu kifuba Bull ne wangula omupiira ogwo nekibanga kitegeeza nti kati Vipers kigyetaagisa okufunayo obubonero obulala 3 okuva mipiira ebiri egisigaddeyo balina okukyaza Mbale Heroes ku mupiira ogusembayo balina n'okuzanya kitala mu sabbiiti eno yennyinyi ate balina okuzanya kitala emirundi ebiri oba bagiyina ne mu semifinal ozanyo olw'okuddiŋŋana olw'ekikopo ekya Uganda Cup olw'ekyo ku byombi baagala kuwaayugulibwa kubanga guno omupiira gwa Bull baba guwangula gwabadde gugenda babaza bulungi kitegeeza nti omupiira gwe bandizanye ne kitala ogwa league
bandi badde basobola okuwummuzamu ku bazanyi baabwe ab'ensonga olwo abazanyi abo ab'ensonga bazanye after a few days later ndowooza ajja kubeera ennaku nga 2 zokka era ndowooza abamanyi Vipers ne organisation yaayo bwe banaagenda ekitala oba ebutema oba ehoima ndowooza bajja kubeererayo ddala emipiira gino gyombi bamala ogizannya kubanga bazannya kitala mu Uganda Cup bazannya kitala ne mu league naye kyandibadde kirungi singa bagenze okuzannya kitala mu league singa babadde bamaze okuwangula ball ng'ekikopo bakiwangudde kitegeeza league eba ewewuse mu mugaso kubanga already oba ogiwangudde olwo nga osobola okuwummuza abazanyi bo ng'ozannya kitala wayite ennaku 2 zokka oddemu ozannya kitala ku kisaawe kyekimu era mu kitundu kyekimu naye ng'ate yo knockout kubanga ne oluzannya olwasooka Vipers yaluwangula Narole yawangula only 1-0 kitegeeza match tennaba kuggwa oba oyagala abazanyi bo nga balina energy yonna okujjako nga Vipers eneesalawo n'egamba nti guno ogwa liigi efungane bufunganye ogujjemu oba draw kubanga esigazzaayo Mbale Heroes yejja okukyaza awaka Mbale Heroes yaddayo dda tulinze kulaba bulabi ngeri gye banaakibazaamu naye ng'ogw'omukisa gwabayiseeko olunaku mu weekend eno gye tukubye omugongo. Waliwo enjawulo wakati wa bammemba ba Big Six ebungereza ne tiimu ezibeera mu top 6 positions ku table. Ebintu ebyo bibiri bya njawulo tebyagala nnyo na bukugu just luzungu osobola okubeera nga oli munene naye nga mwaka akaseera si gw'omu kwabo abali mu top 6 positions era n'enjawulo ejjirawo kubanga okunnyukira mu kifo ekyenjawulo mu buli season kisinziira ku performance gyozze olaga mu season ennamba kakati si kyatteeka nti bamemba ba Big Six balina okunnyukira mu top 6 positions ku table. Ekibasosola oba ekibaawula ye performance ya buli omu era we twogerera bino nga ku bamemba bano ba Big Six kuliko babiri bo nga bo balina outside top 10 naye ekyo tekibajjaako kusigala nga bamemba aba Big Six. Bw'oyogera ku bamemba bano aba Big Six ekibakwalifayinza okuyitibwa bamemba ba Big Six okuyitibwa abanene bintu bingi ekisooka bye ebyafaayo bibeeyimirira okusinziira ku bye nga bakola over a period of time. D lwe baggulawo club nefuuka limited company ne batunuulira number of employees abakozesebwa clubs zino ne batunuulira budgets ze basaasaanya ku tiimu zaabwe ne batunuulira abamu bawangudde ku bikopo ebiwerako ebikopo nga binene ne batunuulira ku sponsorship deals ne batunuulira ku number of funds mu Bungereza ne mu nsi yonna. Kakati ekyo kikwalifayinza okubeera member wa Big Six naye akapiira k'okuba buli season ke kakweyimirira oba ke katakweyimirira kuba wandirowoozezza nti nno bano abanene bandibadde ebifo 6 ku ttebo bagabana bigabane nga bakyusa bukyusa eyali mu kyokubiri luli n'atwala ekyokusatu oba eyali mu kyomukaaga n'atwala ekyokuna oba eyali mu kyokutaano n'atwala ekikopo nedda ssebo waliwo clubs ezivuddeyo gawanye era bw'otunula mu weekend teri memba wa Big Six n'omu yawangudde bonna abakoze ku kirungi ko bagudde maliri abalala babakubye endoddo. Arsenal yagudde maliri ne Liverpool abo bombi bamemba ba Big Six. Man City yasiitanye n'obusajja wa Southampton kakananga nayo ewanuddeyo ka 0-0 yo Man U teyatawaanyiza bagisabulidde waka aba West Ham ne kibanga kitegeeza Man U buli tiimu ebadde yagala okugiyitako ejukubye bukubi. Jukira Everton bwe yabajjirako akabonero yabaliko mugongo era akabonero ako ne kabasindika ne babanga benkana Man U mu gundi mu bubonero naye nga goal difference bo goal ez'enfisi wadde newankubadde za bbanja naye nga ate zaabwe entonoko mu abamanyi ebya integers mu bimanyi omuntu alina -2 aba azitowa okusinga alina -5 wano mu miwendo egya bulijjo oli wagamba 5 ogiwulira nga nnene 2 nga yentono ne bwe bigenda mu integers owa -2 ate aba muzitoko kuwa -5. Kakati awo Everton bwe yajja neyita ku Man U mpola na kakati erabika tekyadda ne gundi Wolverhampton Wanderers bagenda okusamba match nga bali mugongo gwa Man U Wolves ne je ne gujjayo bonero kusatu ero kakana Wolves nayo ne yeyongerayo. Kakati ne West Ham nayo yabadde mugongo gwa Man U ompira gwe yabakubye ku Old Trafford ate convincingly 2-0 ne babasikane mu kifo. Kati wetogera bino Man U ya 16
Tottenham Hotspur ya 17 kwani Spurs nayo yennyini Crystal Palace yabalumbya awakane batujja omupiira mu kifuba 2-0 bamemba abalala ba Big 6 ye Chelsea Newcastle yabakubye mulamba era senga ebintu bino bya Big 6 luli ali Big 4 yagende egazi wa mpola Man City nejja ne yewaganyawo ne Spurs nayo yeberako byekoze ebiri positive ne fuka meba Big 6 singa kyali temporary bwekityo Newcastle yabadde eva mu season eno nga member wa Big 6 oba either bafuke Big 7 oba waberewo alaga yennyo mu bamemba ba Big 6 afumulwe mu kapate kano nga takyakajamu naye ogw'omukisa teguliwo balina okukola ebintu bino repeatedly over a long period of time basobola okulowoozebwako nga abasobola okufuuka bamemba aba exclusive club enene bwetyo eya Big 6 oba Big 4 luli ali Big 4 kati Big 6 tujja kwongera okuyingira mu kumenya mu ebyo ebyabadde mu weekend okusinza ku budde tunabeera nabo nenga obwaleero bwo bulabika butuweddeko ndoza tujja kukikwataganya olunaku olw'enkya